boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribe ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Babalimba Makula no simmere nkikomezaawo atamumanyi ojjamu manya mpola mpola omukazi omukadde mu kyacu n'omulabanga yerwanako nnyo yekakatika mu bugoye bw'abaana yeyerusa buli lunaku alwanagane ne bakyaci memba kakati wano Uganda wesinga okunyumira tuwadde mu World War II kate mu World War IV baganda wange bino bigwirawa Mukyala Kayanja Kyakozze Makula abazinze ne Pastor Bujingo kutaka nenga Sajje yayimiriranga n'asaba bye tutegeera kati ayogera ebitategeerekeka. A person who could stand and minister and we see the anointing, now they are speaking trash. Omwoyo wa Yezebeli ayigiriza abasumba okwenda. The spirit of Jezebel that teaches men of God to pray adultery. Tukusazaamu mu linnya lya We Yesu. cancel you out in the name of Jesus. Ensi ekugaane. And the world cannot stand you. Ensi terikuwanirira. And the world will never stand you. Togenda kuweebwa mukisa mukazi gwe. You want to be blessed, you woman. Mu ntuuyo z'omukazi omulala. As long as you are in the vicinity or in the palace of someone, you will never have the peace. As long as you are in the property of someone else's home, we don't see the peace as you put on those weaves. Peace is not about your makeup. No. You may put on nice weaves and good makeup. A big wig. You may put on everything and you carry it. The Bible says that the word of God. Mukyala Kayanja Kyakozze Susan Makula nkoko baana omanyizi neno ndino otawo simanyi waje lunaggwera anti Pastor Bujingo wafuna chance esindikayo ku obugambo naye abusindika kati noli naye wafuna chance ewereze ne omugambo ogutokomoka omugambo nga gutokomoka akatambya kungenda kakuzannya okuba gye katandikira paka gye kaggwera olabe exactly wa bineyo gye binaggwera oba gye bigenda okubeera nga bikomekera kubanga entalo mu basumba ate si kyekintu omuntu kyayinzokera ku makya ne yenyumirizaamu pulira essanyu ng'omusumba ono avuma musumba oli nedda obubuzi bwe buva na bonna bena byatandikira ffenna tukimanyiyo bulungi naddala abasumba okutandika okubeera nga bakuba Pastor Aloysius Bujingo byonna bena tebyatandikira wanene ku masaasi kwagala muggira naye nowalabye abasumba batono abasobodde okubeera nga bagendayo okubeera nga bamulambulako oluvannyuma lw'okufuna accident y'abatemu abali baagala okumutta basumba batono actually gye batono basumba bameka gwe nkubuuza mu comment section abagenda okulaba Pastor Aloysius Bujingo nalabanga ba blogger bayimbi bannamawulire naye nga abasumba tulabayo musumba n'omwagambo wayinza labako ku musumba munnange niraba ne Sheikh Umaru yesitula n'agenda naye nga tulabamu ba politician ne bagenda naye nga tulabamu musumba ali awo oba musumba ani yagenda banansobola okugirawo mu comment section ne tulaba naye entalo zikyagendera dda amaaso olutalo kanduka okuva gye akatambi kano okuva gye katandikira paka gye kagwe osobola okubeera nga okeerabirako naye nga sinabeera nga nkakutayako wameka nkusaba subscribing nga ku SMX Media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino babalimba Makula no simmere nkikomezaawo atamumanyi ojjamu manya mpola mpola omukazi omukadde mu kyacu n'omulabanga yerwanako nnyo yekakatika mu bugoye bw'abaana yeyerusa buli lunaku alwanagane ne bakyaci memba kakati wano Uganda wesinga okunyumira tuwadde mu World War II kate mu World War IV baganda wange bino bigwirawa Mukyala Kayanja Kyakozze Makula abazinze ne Pastor Bujingo kutaka nenga Sajje yayimiriranga n'asaba bye tutegeera kati ayogera ebitategeerekeka. A person who could stand and minister and we see the anointing, now they are speaking trash. Omwoyo wa Yezebeli ayigiriza abasumba okwenda. The spirit of Jezebel that teaches men of God to pray adultery. Tukusazaamu mu linnya lya We Yesu. cancel you out in the name of Jesus. Ensi ekugaane. And the world cannot stand you. Ensi terikuwanirira. And the world will never stand you. Togenda kuweebwa mukisa mukazi gwe. You want to be blessed, you woman. Mu ntuuyo z'omukazi omulala. As long as you are in the vicinity or in the palace of someone,
mina mirembe mukazi gwe. You will never have the peace. Muntu yozo mukazi omulala. As long as you are in the property of someone else's home. Ate mirembe mwana watu tetujirabira ku wigi. We don't see the peace as you put on those weaves. Mirembe tetujirabira ku makeup. Peace is not about your makeup. No. Nedda gundi. Kubanga osobola byambala byonna n'obyetika. You may put on nice weaves and good makeup. Nice chiwige nene banungi. A big wig. You may put on everything and you carry it. The Bible says that the word of God will stand, will live forever. We've read the word of God. The word will never stand you. It will never encourage you. You made leave the sweat of the covenant woman and remove your sluggish work out of her own sweat. You fail to earn your things and you are just waiting for where you will steal those wigs. So I'm a hard-working woman. For her short and a hard-working one. If you are a hard-working lady, go begin from the scratch and get your own husband. Amen. You don't have to work in my own stuff. The world will not stand you. The world will not stand you. It will not deal fairly with you. You are a thief and a crook. Even you young ladies that are singers, you will not earn that glory. If you at all break into someone's marriage, they have welcomed you and they've given you the opportunity, and now you come to conquer. You will not gain any glory out of that. That have mighty have all conquered the covenant wife. Amen. You got a weakling and you bewitch them. And they bewitch the weak. A person that can forget a wife and the children is bewitched. The world won't stand you. She was in sweat preaching the gospel. And you got hold of the money. And you bought land. Administrator. Let go of that. Makula no simmere nchikomezaawo ata